oba gwe bayita muze mukadde waffe ono wamuwa ekirabo eky'obulamu n'ekirabo eky'ezzadde. Ayi Mukama jjukira abalamu n'abafu. Ayi Mukama jjukira abalamu n'abafu. Olw'okujjako ne weefuula omuntu. Ayi Mukama jjukira abalamu n'abafu. Olw'okuzaalibwako ng'omuntu. Ayi Mukama jjukira abalamu n'abafu. Olw'abatiisimu yo. Ayi Mukama jjukira abalamu n'abafu. Olw'ebyewuunyo bye wakola ku nsi. Ayi Mukama jjukira abalamu n'abafu. Tujjukira Moses, tuba tusabira Moses abamu tumuwuliriza mu bbaala eyo gye tubeera ne katujja omulabako physically waawe bakola ki bwe bamuziika. Emyaka kati giweza emyaka 8 ndowooza nange naalibadde sigimanyi naye bagyogeddeko awo giweza emyaka 8 era kyenjagala kyeŋŋambye wali Medi yabadde MC njagala olumbe lwa Moze omwaka luno abizibwe luluddewo nnyo yes olumbe luluddewo kati mugambye awo tubuuza ekyetaagisa ki olumbe lukole ki lwabizibwe emyaka 8 omuntu bwaweza omwaka olumbe oguddako bw'aba yazaala ogyekawo omugumba bw'abanga tolina mwana gutukuyisa mmanju tetujjukira nakukola ki kwabiza lumbe naye kati Moses alina abaana tulina omwabiza oti olumbe luluddewo nnyo kiki ekibusibye kyesimanyi yakwogerako ne mami kati sibya public sooke tulabe naye ng'omwaka guno nga gubuuse gwa 6 gwa 7 olumbe lwabizibwe ekyo kiggwewo oba ndowooza oba balowooza kusooka kugabana bintu sitegere oba balowooza kusooka kukola biki sibitegere naye njagala olumbe lukole ki lwabizibwe muze kuba tewali tanafuna amuddira mu bigere oba kwabiza olumbe oyo aba akuddidde mu bigere ebyo so kati akyali awo ataayaya butaayaaya naye bwe bamuteeka mu oyo aba asobola okukkakana ne mu kifo ekimu. Olowooza ki ekiganya abayimbi okujjumbira omukolo gw'omugenzi? Kirabika yabasukkako omuyimbi ono omugenzi yabasukkako kumanya yabasukkako mu Uganda muno ngenda ne ŋŋamba abantu Moses yakyasinze okuyimba newankubadde yafa emyaka 8 kuba ogenda mu disco nga mu gavana omumentera okubeera buli dijja atirisa janakuba ennyimba za Moses oba ezi buli dijje sigamba nti okubye nekikomaawo oli bwajja n'akola ki oli bwajja omulala naye n'akubayo 2 oba akubyeyo mu buli dijje awo gambye wamu buli radio mu Uganda zikuba nnyimba za radio so kyegamba Moses yasinga okuyimba ani akiwakanya anti kyegambye bayinza okwamba kirwanyisa ekyo kuba kino ekintu kye tuliko kiringa kya Bob Marley buli mwaka bakoza birthday ya Bob Marley ne bakoza amafa ga Bob Marley kati ate ne kabaka basudde bakimukoledde ne Moses wano bakikola okitegedde so kati abayimbi abamu bayinza okulowooza nti Moses abalyako evako lyabwe kitegedde
abaali bagulwana abo era Kibola tebazze balinyeewo fa abamu twabagoba ne ku ntaana nno ojja kudda kwezi abo benyini abaali bagulwana oyo namugoba kufa kwange maziika gange talina kuntunulako nga nfudde mwami Kagugube kyayongera okuweereza obubaka mwami Mr. Seguku bulaza wa Kalamagi ze nkugamba bampita Kagumba kankejje naye nga babi mwenna mwebale nnyo abatadde nnyo omwoyo twebaza federation yatuyambyeko okutegeka omukolo guno guba gwetaagamu ssente ate tetuyingiza ssente katono nnyo nga tetunnaba kubawo federation tugenda gidde nakoma ng'okoze lisiti y'abantu 10 abatalina kuziika n'oyogerako omu so anti nyina okumenya omu kati ne leero tusaba otumenyereyo omu omulala bamuyita Jeff Kiiwa boza omulala ani owokusatu badde nsaba buli onojjukira buli mwaka nkuwengayo omuomu kati abo bameka anti kati Mukama ayinza otutwala lisiti gyeri ewaka bajja gisanga mu nnyumba naye bo bakola kyennyo be bakimanyi nze nange sikyakijjukira kuba buli yasanyuka nga Moses afudde siyinza kumwagala buli eyasanyuka nga Lady afudde totawaana byebyo